Mbalamusiza nnyo mwenna abatuwuliriza era abandaba. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukola era nsuubira nti obulamu bwammwe bulungi. Mbalamusa na ssanyu kubanga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 69. Ndowooza nti kirungi okubaako ebitonotono bye twogera ku bulamu bwe. Ffenna twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, ate era Katonda tumwebaza olw'ebyo byamusobozesezza okukola mu myaka gino 69 byawezezza, nga mulimu ekyafaayo ekikulu eky'okuzzaawo Obwakabaka. Tekitera kulabika mu nsi Obwakabaka bwe buggyibwawo mu ngeri ey'eryanyi ate ne buddawo. Era abamanyi ebyafaayo wano baliraanwa baffe e Congo balina Obwakabaka nga bw'amaanyi nnyo, era erinnya Congo liva ku Bwakabaka obwayitibwanga obwa Congo, naye nga bagiwandika na nnukuta ya K so si nnukuta ya C. Abazungu bwe bajja be baanafuya Obwakabaka obw'Abakongo, era tibwavaawo tibwaddawo. Mu Zimbabwe waliyo Obwakabaka bwavaawo tibwaddawo. E Misiri waliyo Obwakabaka bwavaawo, e Libya, mu Bulaaya, e Bufalansa, e Bugirimaani, mu Russia. Awo nno kyafaayo ekyo kikulu, era bannabyafaayo bajja kumala ebyasa n'ebyasa nga bakyakitaganjula. Kyasoboka kitya? Ssaabasajja Kabaka azaalibwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Ssekabaka Edward Muteesa ne Namasole Sarah Nalule muwala wa CMS Kisosonkole be bazaala Kabaka Mutebi owookubiri. Ssekabaka Muteesa owookubiri yasisinkana Kabejja mu King's College e Buddo. E Buddo eyo baasomangayo ne mutoowe Damali Nakawombe. Damali Nakawombe yafuka Nnaabagereka. Ye Ssekabaka Muteesa owookubiri yagamba nti bwe baali e Buddo eyo baasowaganamu katono ne Kabejja Sarah Nalule nnyina wa Kabaka. Ndowooza abavubuka nga bwe babeera gye byaggweera, ng'ate Ssekabaka Muteesa owookubiri awasizza Nnaabagereka Damali Nakawombe, bombi baana ba Kisosonkole, CMS Kisosonkole, era bombi bazaalibwa mukyala Victoria Nalwanga. Victoria Nalwanga yali muwala wa Hamu Mukasa Ssekiboobo ow'erinnya. Abamanyi e Mukono e Nasuuti we waali embuga ya Ssekiboobo, kati Hamu Mukasa oyo yali Ssekiboobo, yalatwala essaza ly'e Kyaggwe. Naye na wano ne Mukono ewali ekkanisa Lutikko n'ewali University yonna lyali ttaka lya Ssekiboobo. Kyokka Ssekiboobo naye Ssekiboobo Hamu Mukasa gwe ŋŋamba. Naye Hamu Mukasa naye ettaka eryo yali gabana mu nteekateeka eno ey'olwenda, tuyinza okugamba nti Kabaka ye yali muwa. Kale Ssekabaka Muteesa owookubiri yawasa Nnaabagereka Damali Nakawombe mu Museenene 1948. Kyokka Kabejja kigambo kya Luganda, edda Abaganda bakyala babe babawanga amannya. Omukyala omukulu baamitanga Kaddulubaale asoose okuwasibwa era nga yabeeranga omukulu w'abakyala abalala bonna mu maka. Omukyala omuganzi ng'ayitibwa Kabejja. Kaakati Ssekabaka Muteesa owookubiri Namasole Sarah Nalule yamuyitanga Kabejja, era abantu bonna baabeeranga naye nabo nga bamuyita Kabejja. Awo nno bwe yawasa muto wa Kabejja, kubanga Nnaabagereka Damali Nakawombe yali muto wa Sarah Nalule, naye bonna nga baluganda, kitaabwe ne nnyaabwe y'omu. Sarah Nalule maama wa Kabaka kati Namasole ye yali Kalabaalaba owa mutoowe kye bayita Metron
ennaku zino. Embaga yali Namirembe mu Lutikko yali y'amaanyi nnyo. Nga wayise emyaka nga 7 ng'embaga ya Kabaka Muteesa ewedde, Abangereza baayagala okussaawo omukago ogugatta amawanga ga Africa, Kenya, Uganda ne Tanzania, baali bakiyita East African Federation. Era omubaka wa n'abakyala yali kuno gwe baayitanga Governor Andrew Cohen ye yali erinnya lye. Yayita Kabaka Muteesa mu Entebbe, awo kakati wali State House, naye olwo baagiyitanga Government House. Era baagimenyawo, emenyeddwawo mulembe guno ogwa President Museveni. Kati Governor mu nju eyo mwe yabeeranga, era mu nnyumba eyo ne Kabaka Muteesa mwe yabeeranga bwe yali President wa Uganda omubereberye. Kakati yamuyita mu gye baayitanga Government House Entebbe, nga wabaddewo okuwuliziganya ku ky'okutondawo omukago ogw'amawanga ge baagala gatabe Oluganda, Kenya, Uganda, Tanzania efuuke ensi emu. Kakati Kabaka Muteesa n'agamba Governor nti ekirowoozo ekyo tusooke tukizze mu lukiiko lwa Buganda, kubanga nze nga Kabaka bwe mba nkola emirimu neebuuza ku lukiiko. Governor n'amugamba nti ekyo tukijja kukolebwa, twagala ggwe okkirize kati ku ssaawa eno nti Uganda, Kenya ne Tanzania zifuuse ensi emu. Kabaka Muteesa n'amugamba ekyo nkigaanye, n'amugamba nkuggyeko ku Bwakabaka. Baali beetegese kubanga yali amugamba bino ng'ennyonyi y'amagye g'e Bungereza eri ku kisaawe. Ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe kyaggulwawo mu 1945, ekisaawe ekikadde. Kaakati abamanyi ekisaawe eky'Entebbe kiggwako nnyo ennyonyi zino ez'ekibiina ky'amawanga amagatte. Ndowooza ne Pulezidenti oluusi kyakozesa ekyo ekikadde. Kino ekisaawe ekipya Obote yatandika okukizimba, kyemulaba kaakati. Gavumenti y'Obote eyasooka okukizimba, Amin n'akimaliriza, naye nga yasanga Obote akitandise. Kaakati ku kisaawe ekyo ekikadde ennyonyi y'amagye g'e Bungereza, Royal Air Force, yaliwo eri ng'etokota, kubanga ndowooza Governor Cohen yali akimanyi nti Muteesa tagenda kukkiriza byakugatta Uganda ku Kenya ne Tanzania nga tamaze kuwebuuza ku lukiiko. Abantu bangi kikulu nnyo ndowooza bategeere lwaki Muteesa yagaana ekyokumala gatugattika mu mukago ogw'amawanga g'ebuvanjuba bwa Africa. Buganda bandigimize ng'Obwakabaka. Muteesa yabuuza Governor nti Buganda ebyayo binaaba bitya? Ffe tuli ggwanga kkulu. Mu 1955 we lwatuukira, Buganda nga yakabeerawo emyaka kumpi 7-8. Kabaka Muteesa ayagala okumanya ebyaffe bwe binaaba, ebya Buganda binaaba bita, tunaamala gawaayo ebintu byaffe. Omuganda agamba nti kwata n'owaayo nga yasikira musikire. Naye bw'aba omwana wo nga Kabaka bwe yali nti yennyini ensi, toyinza kumala gakwata nsi yo n'ogiwaayo. Buganda eneeba etya nga Muzungu talina kyayanukula. Kabaka n'abigaana. Naye mabegako eyo baali baabigezaako dda ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa. Daudi Chwa yazaala Muteesa owookubiri. Naye ne Daudi Chwa nga tabikkiriza, n'ebyokuleeta wano Oluswayiri nabyo yabitulabulako nnyo Ssekabaka Daudi Chwa. Kale olaba nti bakabaka ba Buganda olubeerera babeera banywevu ku nsonga z'Obwakabaka. Kabaka Muteesa Governor yamuteeka ku nnyonyi, yamuwamba n'amuteeka ku nnyonyi, ennyonyi n'ebuuka n'emutwala e Bungereza mu buwaŋŋanguse. Ng'ali mu buwaŋŋanguse nabagambye nti Kabaka Muteesa yasanga Namasole Sarah Nalule e Buddo, era yawasa Nnabagereka Damali Nakawombe Kisosonkole, naye ne Namasole yali mukyala we. Kaakati mu 1954 Namasole Sarah Nalule yagenda e Italy, yalina koosi gy'agenzeeko ey'okusoma obusawo. Kati Kabaka yava e Bungereza
mu mwezi ogw'omusanvu 1954 n'agenda mu Bufaransa. Ebungereza embeera y'ensi yekyanga leero enkuba etonnya, leero akasana kaaka, leero wazeeyo empewo, era Bungereza ennyogoga okusinga Bufaransa. Weewaawo mu Julaayi baba batandise ekiseera ekibuguma nga bakitandise naye eri Bufaransa yo wabuguma bulungi, era Kabaka yandoza yagala agenda ayote ku kasana mu maserengeta g'e Bufaransa. Kakati nabagambye nti Kabejja Sarah Nalule yali Italy, yalinnye eggaali y'omukka okuva e Italy n'agenda e Bufaransa, mu maserengeta g'e Bufaransa Kabaka gye yali, Kabaka Muteesa gye baasisinkana, era ekyava mu bugenyi obwo lyettu lya Mugema. Kabaka bakyalayo bwe babeera embuto bagamba nti alina ettu lya Mugema. Kabaka Muteesa emmeeme ye yamugamba nti omwana ali mu lubuto lwa Kabejja ajja kuba mulenzi, era yagenda naye e London n'agula obugoye obwa bbululu. Eyo Kabaka gye yali Abazungu langi, omwana bw'aba omuwala bamugulira obugoye bwa pinka, ndooza pinka lwe Luganda, ate bw'abeera omulenzi bbululu. Kakati ye emmeeme yamugamba nti omwana ajja kuba mulenzi. Mu budde obwo sirooza nti tekinologiya yali wakubuulira nti omwana ono ajja kuba muwala oba mulenzi nga bwe kiri kaakati, naye ye Kabaka emmeeme ye bwetu bwe yamugamba. Era Kabaka yagamba be yali nabo nti ono ettu ly'alina bw'anaabeera omulenzi muliba mufunye Kabaka. Naye kyokka mu Buganda Kabaka alondebwa lukiiko, n'agamba nti nsuubira olukiiko luli mu Nsiima. Kyo nakyo yakigattako Kabaka Muteesa. Ng'amaze oggula obugoye bw'omwana obwa bbululu yasindika Kabejja akomewo ku butaka, Kabejja aleme kusumulukuka ng'ali ku mawanga. Anti nga bwe mbagambye nti Kabaka yali amwagaliza singa abeera omulenzi okubeera Kabaka. Era Kabejja yakomawo ku butaka, era mu mwezi ogwokuna olubuto ne lumuluma. Mu mwezi ogwokuna 1955 olubuto lwamuluma. Abakulembeze mu Buganda Kabejja baamutiisa okuzaalira e Nakasero. E Nakasero awe wali kaakati etterekero ly'omusaayi lyali ddwaliro nga ly'ekikungu, era Abazungu bonna nga gye balwalira. Abazungu bonna abaali wano nga gye balwalira. Ate era Kabejja ne bamutiisa n'emmengo wano. N'alinnya Dorothy Nassolo, abantu bangi bamumanyi, bamubbulamu ne woodi wano, baamuzaalira awo n'abaana abalala, abaana b'eŋŋoma. Naye baamutiisa kubanga Kabaka ali mu buwaŋŋanguse, abamututte mu buwaŋŋanguse Bangereza, eddwaliro eryo nga lirimu Bangereza beereere n'eri e Nakasero. Ne bamutwala e Mulago. So oyinza okugamba nti eddwaliro eryalinga erya bonna, nga tebeeraliikirira nnyo nti Abazungu bayinza okukolerayo omulangira obulabe. Era nga 13 Apuli 1955 Kabejja Sarah Nalule n'asumulukuka. Omwana gwe yazaala ye Mulangira Ronald Muwenda Mutebi, kaakati ye Kabaka waffe. Kabejja agenda okusumulukuka, Kabaka yali akyali mu buwaŋŋanguse. Era Kabaka okulaba ku mwana yali amaze okuva mu buwaŋŋanguse. Mu 1955 Buganda yakuba Abangereza ekigwo mu kkooti mu musango gw'okuwaŋŋangusa Kabaka. Era Gavana Cowen oyo yali nga anyigiriza nnyo olukiiko nti lulangirire nti Buganda efunye Kabaka omulala, nti kubanga Muteesa teyali wakudda, olukiiko ne lugaanira ddala. Era Muteesa yakomawo mu 1955 ndowooza nga wayise emyezi eno gyalinga 7 ng'omwana azaaliddwa oba 6. Lwasooka okulaba ku mulangira gwe yalowooza nti ajja kuba mulenzi,
emmeme ekyo yamugamba kyali kituufu. Omulangira Mutebi yakulanga abaana abalala bonna mu lubiri n'ennyina. Yabeera nnyo ne Kabejja ebaamunaanika, kuba Kabejja yabeeranga nnyo ebaamunaanika mu lubiri. Oba bwe yabeeranga ne mu lubiri Emmengo ng'abeera mu Twekobe enkadde. Eno Twekobe gye tulaba ye Twekobe empya, waaliyo Twekobe enkadde naye baazookya mu lutalo lwa 66. Kaakati mu Twekobe enkadde Kabejja Sarah Nalule mwe yasinganga okubeera, ate mu Twekobe empya nga Nabagereka Damali Nakawombe mwabeera. Bwe yatuuka okusoma, Kabaka yamutwala, omulangira gwe ngamba Omulangira Mutebi yamutwala mu ssomero kati baliyita Luwangula Primary School. Kaakati mu budde obwo essomero eryo lyali mu ssaza ly'e Bugangazzi. Omanyi Buganda yali efunye amasaza 2 okuva e Bunyoro, Bugangazzi ne Buyaga. Kaakati mu ssomero eryo e Bugangazzi kati bayita Luwangula, Kabaka gye yatandika okusomera primary. Kaakati nno Kabaka yatambuzanga bigere okugenda ku ssomero, ng'alina omwami wa Kabaka gw'abeera naye. Oluusi omwami oyo ng'amuvuga kagaali, oluusi ng'atambuza bigere, ate mu bigere nga temuli ngatto, ng'atambula butereevu ku ttaka ng'abantu abalala. Ndowooza Kabaka Muteesa yali ayagala Kabaka ategeere ensi Buganda bwefaanana, nti abo be bantu boogenda okufuga tebalina nangatto. Ennaku zino tukubiriza nnyo abantu bagule engatto, era kanneyambisa omukisa guno okukiddamu. Buli muntu yenna alima emmwanyi mu Buganda, buli muntu yenna alina amatooka alunda, bu ssente zisooka eziva kugenda okugulira omwana engatto. Sitwagala baana basomera mu bigere. Omwana bw'anaafuna endwadde kubanga atambuza bigere, essente z'onookozesa okumujjanjaba zisinga ebbeeyi y'engatto. Awo nno mu Buganda ku mulembe guno Omutebi mugende mugulire abaana engatto. Naye Kabaka yatambuzanga bigere, n'agenda ku ssomero n'akuba omupiira ng'era abaana be babeera. Ekyenjawulo kyokka Kabaka kye yalina mpozzi ku baana abalala, yalina omukuumi ow'emmundu, naye ate naye nga amukuuma mu ngeri ya kimpowooze, naye yabeerangawo. Mu kuwummula mu lubiri yalinayo omusomesa ow'enjawulo bwamitanga Mark Emery, yali musajja Mungereza ng'alina byamubangulamu, ndowooza n'Olungereza. Oluvannyuma ng'asumuseemu baamutwala e Kabinja mu Buddo Junior School, naye tiyalwayo nnyo. Mu 1965 n'atwalibwa e Bungereza, myaka ndowooza yali awezezza 10. Essomero lyali liyitibwa Kingsmead Public School e Sussex. Omwaka ogwaddako mu 1966 akasambattuko ne kagwa mu Buganda, era Kabaka Muteesa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Emboozi eyo abantu bagimanyi bulungi, yayitira Lubaga wano, bagamba ne bamwambaza n'eggandula z'Abasosodooti, ne bamuvuga ndowooza mu Kavakiso, n'ayitira eyo n'agenda e Gomba, Mawogola, bw'atyo Mwankole Kigezi, Burundi gye yalinnyira ennyonyi. Ennyonyi enneetisi y'emigugu yagirinnyira Burundi e Bujumbura, n'agwa e Bubirigi, n'ava e Bubirigi n'agenda e Bungereza. Kati mu mwezi ogw'omunaana yagenda ku ssomero Omulangira gye yali asoma, era n'amutegeeza ebyali bigudde eka. Ekyo nno kitegeeza nti Kabaka waffe yatandika obulamu obw'okubeera emmomboze. Ate gwe omuntu atalina kkaba muyita bati. Mu 1966 nga kitaawe amaze okutuuka e Bungereza, obulamu bwatandika okubeera obuzibu ddala, kubanga Kabaka Muteesa obuwaŋŋanguse yali tabwetegekedde.
yayita talina wadde ne siringi n'embwe, teyalina ssente wadde n'ekikumi kye yajja mu ggwanika. Kale teyalina wadde akawunti wadde kiki mu nsi yonna engwira. Ate Abangereza olw'okuba baali bo batunuulidde makampuni gaabwe agaali wano, mu budde obwo amakampuni agasinga nga 9 ku 10 gonna agaali mu Uganda gaali g'Abangereza, ng'era gakola ssente empitirivu obungi. Kaakati bo nga basazeewo okukolagana n'Obote, bino ebigudde ku Muteesa tebakyabijjukira. Bwe batyo bamutunuuliranga kyamuli nga tebamufaako. Ekyamazima ne mu nnyumba mwe yasula, eyo flat gye yasulamu yamuweebwa banywanyi. Abangereza nga baagala agambe takyali kabaka nti akkirize nti ebyabadde mu Uganda byabaddewo, tubyerabire, n'akigaanira ddala. Naye mu 1969 n'akisa omukono. Kabaka Mutebi yabikka akabugo ku njole ya kitaawe e Bungereza. Mu nnono zaffe omulangira bw'abikka akabugo ku njole ya kitaawe yaba agenda omusikira. Era akabugo ako eyakatwala eyakakukusa yali Jolejjo Kiwanuka. Yayitira Nairobi, yalinnyira ennyonyi eyamutuusa e Bungereza n'akabugo. Abamanyi eby'omupiira, Jolejjo Kiwanuka ye kitaawe wa Jimmy Mugambe. Jimmy Mugambe ye kitaawe wa Ssaabawolereza mu gavumenti eya wakati, Kiryowa Kiwanuka. Bangi bamuyita KK. Jolejjo Kiwanuka yali musajja munnabyabufuzi ate munnabyamizannyo. Yeenyigira mu lutalo lw'okufuna obwetwaze bwa Uganda n'okutandika Express. Era tekibeewuunyisa nti bazzukulu be KK oba Honorable Kiryowa Kiwanuka abadde naye akuliddeko Express. Kaakati n'emutoowe Subi, si Subi naye Subi, naye kati yagikulira. Ye yatwala akabugo akabikkibwa ku njole ya Muteesa olwo kabaka waffe ng'alina emyaka 14.